Amannya nze Nambali Haruna, chairperson KCCA Private Schools Teachers Kampala, n'emirirwano gyonna nje ngitwala. However, nti embeera gye tulimu ngaffe amasomero ga private abamu tusigaza amanya naddala abahandolinga abantu abaavu. Bw'otuuka mu masomero g'abagagga gajjudde, naye ag'abaavu batudde awaka. Baana boolaba kati abavuga ebipiira essaawa zino, yo mbeera mbi, abantu tebalina ssente, be bazadde bano abasookerwako wansi. Naye ate munnaye bali ate abalala gomanyi gakabeza bo bajjudde, kubanga era nabo waleti yaabwe ejjudde. Naye ng'embeera eri mu masomero mbi nnyo okuva covid lwe yavaawo emyaka ebiri egyo, byenfuna byaddirira ddala wansi, embeera neefuukira ddala enzibu. So essaawa zino omuzadde bamugoba bamuddiza omwana eka n'ajja n'omutwalo gumu ku ssomero bwe guti. Waya gy'oleese ku ssomero nti ye ezo ze mbadde nnina, ate n'ekyeggulo simanyi kiki kye ŋŋenda kulya. Oli waddemba okumuleka asome oba okumuleka atuula waka. Tweraliikiridde nnyo nti abaana bagenda okukola ebibuuzo ebyakamalirizo bangi bayinza okumisinga singa abakulu b'amasomero tebaabe na kisa olw'ensonga embeera mbi. Na wano w'oyimiridde gyali midaala nga gikola, essaawa zino tewali kiriwo, bannannyini byo badduka. Amayumba kati agaalingamu bizinensi essaawa zino makalu, era tokyaleeta bulooka kubeera ng'akunoonyeza muzigo w'ogenda pangisa. Gyo gyeraga gyokka, abantu bafuluma n'agaakanzireyo ewaffe ebuzibu era sina kyakukola, Kampala yaagaanye. Yembeera gye tulimu. Ate n'owulira oba mukyakaaba ebyo, oli n'aleeta etteeka mbu abaana banywa amata ku ssomero, n'ogamba bannange embwa egoba wa kiwempe, kyokka ate gwe ow'eddiba osembera. N'ogamba what type of milk are you talking about? Ne bwe tugenda mu ssomero gwe gye wasomera wanywanga amata, oganywedde bukulu. Naye gw'otugamba ffe tugawa abaana mu masomero, abaana basasula omutwalo ogumu ekitundu, abaana school fees nga wa mitwalo 15, n'otugamba tugira amata. Gakulemye tutandikirawo faamu nti abange tulunde, bwe ziri kula tunywa amata. Naye oleme kuleetera ate muzadde akaaba maziga nti ate kino nakyo tukyongeze. Waffe tetulina gye tujja kujja ssente ng'okuggyako okuteeka abazadde ku bunkenke nti batugambye munywe amata, n'ewaabwe nneeka taganywa, naye omugamba aganywe ku ki? Aganywe ku ssomero. N'olwekyo embeera gye tulimu y'embeera si nnungi, mbi nnyo. Chairman, n'etteeka ly'amata mwe temulaba nga mwe bananyini, mulaba nti liyinza obbakolera oba liyinza obbafiiriza? Nene nnyo, kiringanga kugamba Nambali ovuga Nuuwa, naye nkya twagala ovuge ku V8 otutaamiza Nuuwa. Wallayamu ng'oba ogenda kummenya mugongo, siina busobozi bugenda kugula V8 n'amafuta agagenda musigasobola, ate kati oŋŋamba nze njigule. Kati essaawa zino byebyo bye batuteekako nti n'obuugi okubunywa lutalo, ate ogambye n'amata kati ge twetaaga, ndowooza ate baagala na puleyini omwana anywe konko. N'olwekyo gavumenti yaffe abamu oluusi baba babuliddwa bye boogera, n'aleeta ekibooziboozi kye, munnaaye ate ne kikwatayo, naye nga bakireeseemu bamanyi nti nno bantu be basinga okuba mu buzibu. Nze nga nze akiikirira abasomesa mu Kampala yonna, ndabira ddala era kati n'essaawa zino ndi mu kubatambulamu mbabuuza amata gakola oba tegaakole. Oli omukulu w'essomero akuddamu, olaba n'ewange siganywa, ate ganaakola gatya ku ssomero mu baana abangi. N'abazadde bennyini abulwa nekyagenda okulya ekyemisana, kyokka omugamba asasula ez'amata. N'olwekyo okuggyako nga gavumenti egatuwa bwereere, ekyo tujja kyaniriza.
very good baganywe nga gavumenti on the cost of the government nebyo ebyomu nsawo y'omuzadde ali obubi ekyo kyo ekyamata nkiwulira ng'olugero lwa Wakayima ne waggulu ddene kibalekawo nga bananyini masomero ffe nga bwe kituleka twewuunya ffe nga bannannyini masomero ng'owulidde omwana aleeta mutwalo gumu ku ssomero ate bw'osaba n'emitwalo 10 egy'amata kuba ndowooza liita y'amata buli emu eringa sinse 12,000 ate omwana tujja mugamba ekikopo kya 1,000 olunaku times the 90 days 99 days gye mitwalo 9,900 ate nga school fees abadde asasula 15 kati ayongereko 9,900 ez'amata nezinamuteerangamuko ebirungo n'olwekyo nze ndabira ddala ebyo bibadde ng'ebyokulimba oli aleetayo ku mboozi n'enyuma naye nga g'amata fe tubusuubula buno bw'ebitaano tubuteeka mu kantiini anaaba n'obusobozi y'anaagajjangayo agende awe ku mwana we naye nga ffe ng'essomero okubigwamu bajja kuba bagaggale n'obudde buke olw'amata ago